Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtabananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera guchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukujja mbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Kale tugoberere ensonga zino mpola nze naawe olidde mukwano gwange tuwulirize buli kimu kanjogereko n'omwana muwala Nakayenga Kathe. Hello. Wanjire beva jengo. Jebali ku mukwano. Kale mani nawe jebali. Bulira mu kiki mama yazaala ki mama? Madam Becky. Wanji. Mama wange yafanga ali mu P7. Yafo ine myaka emeka? Yafanga ine myaka 15. Naye taata wange yafanga ndi mutonja buzalubuto. Madam Becky mama naza batugamba yazaala omusota. Baba gamba bugambi oba wagula bako? Omusota Madam Becky tugulaba naye jjajja waffe yagugoba mu lujja naye omusota ate gubonyabonya ogwo kwe bamuzaala nagwo naffe kennyini okubeera nga tuguloota. Lindako mama wamwe yazaala balongo? Ye yabazaala babiri naye Madam Becky oyo muwala gwe bamuzaala naye ku ssaawa eno abona yabulwa wabeera gumubuzaako emirembe. Naye nga muganda wo? Muganda wange kuba gwenzirako. Yakimanyi nti bamuzaala n'omusota? Akimanyi Madam Becky akimanyi. Kati bwe gujja gukola ki? Waliwo yali alina olubuto nga tuli waka tuli mu nnyumba. Ne gujja n'agamba ffe nga tetunnagulaba n'agamba banayo omusota guyita wansi w'omufaliso wenneebase naye nga buli we guyitawo ekintu kimuluma mu lubuto jjukira nga ali lubuto nga gujula okumutta. Kati kyavadde asinga gumuloota nga gumugamba nze nkooye okuliira ku nsiko. Baba. Ne gumugamba nze nkooye okuliira ku nsiko njagala kuvaayo eno. Naye nga maama okufa Madamu ne muganda wange oyo yamugaana omulaga taata we. Ng'amugaba mu kiko ekirala era ndowooza nga y'ensonga yeeyo lwaki tayagala mugaba guli omusota gujja nnyiga lwaki ye bamugabye ekika kye ne gugaana omulaga ewaabwe. Lindako kambuuze bataata bammwe banjawulo? Madamu Becky taata wanjawulo. Owuwo n'owa muganda wo? Ye tulina abalala kati be yasooka okuzaala nga abaana balina taata waabwe. Kati naabo babiri nabo balina taata waabwe nange nina taata wange. Kakati gwe ate bikukwatirako wa ebyokuba nti oli bamuzaala n'omusota bikuyingirira mu mirimu gyo mu mbeera zo? Madamu Becky anti nze yasikira maama okufa. Omusota nange guntawaanya. Lindako gwe wakola ki? Nze yamusikira. Ate gwe n'osikira maama wo? Nze bwe yawandika we yalesa alamye n'agamba nze nina omusikira era ne banteekako ku busika. Lindako gwe atali wa kika kye omusikira otya? Madamu Becky sijja kulimba kuba maama ye mukunzaala ekika si kye kimu naye ate mpulye bagamba omuziro gwe gumu. Ngabengabi n'engabi bafumbirigana. Lindako oli wangabi? Ye Madamu Becky. Ne maama we yali wangabi? Ye. Kati n'alamba nti gwe oba omusikira? Ye n'alamba nti nze mba musikira. Ab'ekika ne bakikkiriza? Ne bakikkiriza era maama yennyini maama omuto ye yanteeka ku busika. Yeye nga tewaliwo bakulu ba kika kulungamya kintu kino? Madamu Becky ajja kulimba kuba maama oyo yekka ye yaliwo. Ye yaliwo nga munda wa maama. Ne mulimu bye sitegeera bulungi mukwano. Famire yo teyaliwo? Madamu Becky famire yange senga yange yaliwo. Ne basenga bwennyini banvaako. Madamu Becky natuuka okulwala ne bansala enviiri ku ssomero. Ne ntuuka okubadduukirira nga obupulira nsobereddwa sikyalina buyambi bwonna. N'omukazi eyali ampeerera natuuka okuwulira nga talabawo buyambi bwonna. Madamu Becky nakati bansala enviiri nga ndi mu siniya 2. Nakati ntuuse okugenda mu siniya 4 ne siniya 4 nayo neerema. Ntigaana ne sisobola kumalako siniya 4. Enviiri nakati zaagaana okumera ne bansala wakati w'omutwe ne bansala emabbali n'emabbali mu nviiri ne mu maaso. Ani yakusala?
Madam Becky nagezaako nze nengenda ne muganda wange omukulu n'abaako wantwala ne baŋŋamba bansala kitambo naye ekitambo ne kigaana okunkwata mbu kuba sinali sirina musango. Ani yali ayagala okusala ekitambo? Omwana bambumbuulira naye omwana ne baŋŋamba mwatulire nti bijja kunvaako naye era omwana namwatulira byagaana. Omwana n'atuuka n'okutugoba ku ssomero ngoba. Omwana wali osoma naye mu klasi? Nali soma naye mu kiraasi emu naye ate gwe baŋŋamba eyansala enviiri nali susula mu ddoomu y'emu naye. Ate yakusala atya? Madam Becky sijja kulimba kuba nanzijukira nali mulwadde. Najja naŋŋamba njagala kwebaka naawe ne mugamba nze nga ndwadde sivaka na muntu. Okay. Kati waliwo omwana nga bamuyita Namatovu nga ate bamuyita maama. Naŋŋamba namugamba muleke munno mulwadde muleke mulwadde asobola kwebaka na muntu yenna. Namugamba nzije neebaka naawe n'oli n'agaana. N'abeera mu ddomu mbu yabeera mu ddomu mpaka ssaawa nga 7 oli ne yeebaka kati oli kyeyamanyi oba yakwata oba yayitawo oba yategeera talina kyategeera. Okay. Kakati gwe kiki ekikutawaanya mu bulamu bwo obwa bulijjo era nga nsonga kyekuleese gyendi? Madam Becky ensonga endise njagala babuliza abaffe bannyambe oba basobola okundagirira ku ddagala kuba bannaye Madam Becky musajja negwe mpitako abuuza enviiri z'abaaki enviiri z'alaga abamu banvuma olaba ekiwalaata ne banvuma. Madam Becky kinnuma okuba nga saazaalibwa nga siyina nviiri zange. Oba mukwano olina akawuka waliwo buno buuka obufuuwa enviiri oli ogenzeko mu ddwaliro ezzungu ne bakukebera omusaayi mukwano gwange? Madam Becky nze neekebeza era kukikwata n'obulamu bwange mbwekebeza era mbufaako nnyo. Obufaako noyinza okuba olina akawuka akakufuuwa enviiri gye buli? Madam Becky sijja kulimba kuba nze natambula baŋŋamba bansala kitambo. Watambula wa mirundi emeka mukwano? Natambula wa mirundi 2. Emirundi 2 nga bakugamba kintu kyekimu kitambo? Kintu kyekimu Becky nga nswala nakulya nga nze nswala n'okuswala okubeera nga neetambuza omuntu omungi omwana omuto nga buli wootuukawo bakubuuza gwe omwana omuto kiki ekikutawaanya. Kambuuze olina emyaka emeka? Kati kusaawa eno nkubeza gwa myaka 2. Myaka 2? Naye okola? Madam Becky nkola naye ate era nekola mu bulumbi guno ogwasembeyo guno omwezi baagaana okunsasula. Baagaana okusasula. Kati mukwane kira kyembuuza lwaki jjajja yakuba omusota guno mu luggya? Madam Becky sijja kulimba naffe tukyebuuza. Jjajja abeera ludda wa? Jjajja yafa. Kati tewaliyo mukulu yenna asobola kukwasaganya nsonga eyo? Madam Becky omuntu omukulu gwe tulinawo yoyo maama waffe naye ate ne maama waffe naye ali bibye ali ku baana be. Maama yakimanyiko nti muganda we yazaala omusota? Akimanyiko naye ate nabo ye maama mugenzi maama ne jjajja baali bakyekwekera bo nga bo. Kati gazuuse luvannyuma omuzimu ne gujja ne gumutwala ne gumulaga ekika ne gwogera n'okwogera ebyo. Omuzimu gwakuttaani? Gwakwata era mwana wa maama. Ng'omuzimu gumugira gumutuga. Nga maama we yamutuga? Nga yamutuga. Kambuuze omulongo alina emyaka emeka? Omulongo ndowooza alinga myaka 24 kuba gwenzirako. Gwoddako? Naye ye mu bulamu bwe ali atya? Talina mirembe Madam Becky. Madam Becky omuntu okubanga mukuluwo ng'ate akubira gwe omuyambe mu kiseera kino banyambamu ekinompe ssente ng'ate gwe mutuuki. Bibeerawo mukwano ebyo ebyobukulu nno mu ssente munnange n'omutakubira eŋŋoma n'ozina. Kitegeera. Kati muli neebuuza eno gy'otambulira mu basawo b'ekinnansi bo tebakikugambangako nti mwenayo muganda wammwe yeetaaga okukomyawo? Nze Madam Becky ebyo nali sibinonooza kuba ku ssaawa eyo nali omutwe gugenda kunzita ne bampa ku ddagala erimpeweeza ng'omutwe guluma okuva we bansala enviiri ng'ebyo sibibuuza. Nga tobibuuza bambi. Kuba yo ono omulongo ye we yatambula ne bamugamba naye kizibu nnyo okuguza kuba eddagala lye baaligobya ly'amaanyi. Kati kitegeeza guliira ku nsiko nammwe mwena gugenda babonyaabonya? Madam Ndo temuli ayi kati nze Madam Becky leka nkubuulire okumanya obyo ebintu byerondoola mufulwamire mu kika mu baana ba maama nze yabadde akuzeemu nga nze nsomye ntuuse mu sini ey'okuna naye era byagaanye ng'ate nze okusoma nali nkyayagala. Kambuuze taatawo omanyi gy'ali gye bamuziika?
taata wange manyi gye bamuziika. Kati gwe famire yo ogenda n'ogirabako n'obalambula n'olongosa ku bijja n'obeerayo ko nga famire yo? Madamu Becky ngendayo nenongosa ku bijja naye ate neyo ku saidi ya taata naye waliyo obuzibu. Waliyo obuzibu? Taata yafa n'aleka ng'agambye nali atulekedde ng'era ne maama akimanyi n'atuuka okusituka ogenda bagamba nti baŋŋamba alina bye yaleka eby'abaana mu bibawe naye nga taata ye yali yagamba maama w'obanja ne bagaana biveeko kuba omukazi ajja kutta. Era maama yabanjamu katono n'abisaako. Muganda wange omulenzi mwana wa taata we yagezaako okubanja jjajja ayagala mukoona akakumbi ku mutwe. Ebintu byammwe nga volongoto mungi. Essaawa eno we mbyogerako senga kati byonna mukubira ne mugamba nti senga kino nekino yayomba nanvuma toddamu kunkubiraku nga yakikiru ne gwe mwana gw'olifoola tekakiita we yaleka kiita alina lugoye na lumu na lwe yaleka. Neneebuuza Mamideki na taata yali tayambala wadde lugoye. Wandyagadde njogereko ne sengaawo? Madamu Beki senga ne weoyogera naye era ajja kugamba kintu kimu nti talina taata kyeyaleka ate ajja kuyomba buyombi ate abantu kolera nnyo oba ng'ambe nti mu ddogo ayinza okunziriza feedback nankola esibi kuba ku ssaawa eno nzirikira mabegakaawo wiiki namukubira naye yayomba nagenda okukeera ku makya ng'era mu maaso mu feesi era bazzemu basaze enviiri endala ndekwatawo mpulira ng'abayisaawo ejjiri. Kaakati mukwano gwange twandyagadde okutambula wamu naawe. Ddagala kiri osingu lyoyagala munnange era lyaki lyoyagala kuba twetaaga tulimanye abantu tebagenda kuwa ddagala fuwa tubuulire eddagala lyaki lyoyagala kati ku ssaawa eno. Mulamu Beki nze njagala njagala enviri zange oba nfunye eddagala nsobole okuddamu kuba nkooye okuvumibwa. Ekyokubiri Madamu Beki omusota gufuuse omusota. Odindako gwali guzzeeko mu ruumu mwosula? Madamu Beki nze nkiraba bulabi ne kikuba kati nagwewala n'enzirawala ne mbaako eddagala lyenkola ki nekugu naye kati nguloota buloosi ate ye muganda wange agamba agulabira ddala. Kati ate waliwo ne muganda wange omukulu ye omugenzi eyafa waliwo omukulu waffe eyafa ye yagusangira ddala kati jjukira ewaka twalinawo ekisagazi nga guli awo we gwamulaba ne gwewenjira pala ne gugenda naye ye ng'akugamba nti gufaananira ddala ono omulongo omulala mu maaso era eriiso lye nga wooliraba n'oli bw'ali ate era mumpi n'ono mumpi omusota mumpi n'ono omuwala era omulongo naye mumpi. Katonda wange omulongo oyo nsobola okwogerako naye? Madamu Beki nsobola okwogerako naye kuba ennamba yenjiina. Ye mulongaani? Ye mulongo ye yeetuuma lya Nakato mbu ye yagenda ne bamutuuma Nakato naye n'owomuyita Faziira oba Nabayinda jage. Kale mukwano neyanza okwogerako naawe katulabe abawuliriza bange kye bayinza okukolera. Kale Madamu Beki neyanziza mami. Kale babayo. Bye-bye. Bannange byebyo ebya mwana muwala nga bw'abikunnyonnyodde bingi obiwulidde. Maama kuzaala muntu jjajja kumufubutula aliira ku nsiko kuloosa munne gwe bamuzaala naye munnange nze sinkoyo okubeerayo eno nzijaayo bano kubulwa mirembe ono nviiri kusalibwako bwe bityo bensanga wano nange ne mbikutuusaako eyo naawe n'obaako ky'oŋŋamba gwe ng'omuntu nsaba ng'omuzadde tugezeeko okubulira omwana ono munjogeraye sempuliddemu bingi kakinava eri gwe nze okwogera okwange kwe kujja okusembayo nga gwe oyinza kutugamba kikaŋŋambi kantandike ne Naalongo kubanga oli maama kiki osobola okugamba mwana muwala Kafe? Madamu Beki omwana oyo ebizibu bye bingi naye nze amagezi ge mbaddemu ekikwatagana n'omulongo oyo bagende ewaabwe w'oli muganda we bazimbe waba abalongo bazimbeyo akayumba bafune amagi bagateekemu bamukoowole bamugamba nti munnange ffe muganda waffe tetwakusuula kuba tetusobola kukusuula tukwagala nnyo naye obanga ozze jangu wano ennyumba yo jangu owummulire muno oyo gwe omusota gujja kujja. Ekirala
akwate omuceere omweru nga gwa boiro afune amata abitwale ku ttale n'amagi afukamira mugaye kuboyo omulongo bamuyita mayuwe amugambe muganda nge mayuwe ekijjulo ekyo kiikino namwe abalongo mwenna abali ku ttale mbagabudde ekijjulo kiikino mutuwe emirembe mutuggulire wate mutwoleke n'ebirala bye tutamanyi nteesa yange nalo nkatongole masajja ekyo ekyenviiri ali ebibala kyesitegedde bayazalibwa talina oba zakutuka bukazanywa ebibala ali ebibala afune nekkedo amusiige mu nviirize n'ekigaji zijja kumera. Okay, neyanziza nnyo mukwano neyanzegenze nange kyovola nti ekyenviiri sikirabye ennyo ng'ekikulu kubanga wabeerawo obuwuka obufuuwa enviiri ekyo kyonze nange nkimanyi lwakuba ye nga ye mu bwongo bwe ekyo kyayinamu so tumutaase butaasya mu mbeera nze kiri kyendabye kyokka ekyokuba nti balina omulongo gwe bagoba. Okay, Olina Rebecca Jingo. Wanje mnange. Kuchin tablet chomziki. Hello. Hello. Wanje. Nabamwita Musisi Robert esinzidde konko wano. Tata. Mujebale emiri. Bwetugikwasaganya sebo. Omwana muwala nga alabye n'ebizibu. Amagezi gengenda omuwa. Sebo. Agende bamusabireko naye. Kuchin tablet chomziki. Hello. Beki webale kuweereza. Webale kutukubirako. Ono omunywanyi wo Mugerwa Bashir obulyanku yegeseka emiri. Yes, Mugerwa. Nze mbadde nsaba Beki wali badde nga tuwulizaako senga. Beki webale tuweereza naye ebintu by'omwana oyo nga biwanvu. Ate nze nasikira maama wange. Naye nze Beki kyendaba omwana oyo asookadde emabega atandika okunoonyereza maama we yayina obukojja bwali luddawa maama wange baali bamuzaalawa ebyo naye tagenda kusobola kintu kino kukivuga bwati naye tunamugamba n'abakano oba n'abakkali naye ndaba Beki weetaagawo okuddayo k'emabega anoonyerezeeko ko ku byemabega sooka onoonyerezeeko ku byemabega kuba ebintu bino Beki tebitegereka nze nasikira maama wange ate maama wange yaliwo ekatemu olumbe lwaliko abantu babiri Beki waliwo ekibulamu mukwano gwange maama Shaloma onkwagadde nnyo nze ensonga lwaki omuntu ngezako okumubuuza naayogera ekyo kyaba ayogedde gwe ng'omuliza wange bw'okijjamu okimugamba nti kino kiri bwe kiti kubanga munjogeraye n'emyaka gye waliwo ekitakwatagana bulungi kubanga ti gwe omwana osikira otya maama wo ekyo tekiriyo kubanga nti taata omuziro gwe gumu maama wo kye yalaama kuki Beki webale kuweereza omwana oyo omuwala kyengenda omusaba ne muganda we ensonga zino ekisookera ddala nnene nnyo ku myaka gyabwe kye balina okukola ki balina esooka ne bafuna abakulu be bakwatagana nabo mu bika byabwe abakulu abo bagenda okubayambako okubaluŋŋamya naki ensonga ezo engeri gye balina ozikwatamu bwe guba nga omusota ogumama ddala kituufu ye yaguzaala ekitegeeza oyo omwana wa waka anoonya w'abeera ne bwe munaakola mutya ne mugenda ntambula mu basawo ng'omuntu oyo temumufunidde wawa alina kubeera nze mbabuulira temugenda ttereera kyembasaba kiri ekintu kimu mufune be mukwatagana nabo mu bika byammwe nga temunatandika natambula kugenda mu basawo mubanyonyola ensonga ezo mutandika okutambulira wamu neddagala abantu bagenda obbawa mulikole nga mulina abantu abo naye nga mmwe abaana muyinza obutamalaako ono muwaye najemba kansala 2 neyanziza nnyo mukwano gwange nagamba Rebecca Jingo ebala okutuweereza nze Allen ndi wano Kibuye oyo byakugamba byonna bituufu naye ffe twamugambako abyesonyiwe tasobola kubitambuza yekka lwakubanga ye omuntu alina emputtu buli kimu ayagala kyekolera nga ye naye nze sirina nnyo kyensobola kumugamba n'awuliriza kati ndooza gwe n'oyogera naye tayagala kukwatagana n'abalala yayagala kukivuga yekka kyesirowooza nti kinaasoboka mumugambeko osanga nammwe anaabawuliriza. Allen, thank you Owekibuye webale kubeerako bw'omunfunira mugamba zeeko essimu kubanga nzize mujju kubako nga teriiko mugamba zeeko essimu mangu. Hello. Uwanje mnange. Enza sete boy Beki nkwagala nnyo bye neyanziza nnyo munange wange webale okutwagala webale okutuwuliriza tukyali ku mukwano gwaffe Nakayenga Kathy abeera Kibuye naye nga nebimutawanya bye bingi wabula message wane eze era ye Kibuye
wabula Kathe nkusabazaako essimu yo because nze magikubako ate nga teriko network bwe baye kutawanya mukwano dda awali network kuba ate ebyokubuzaamu ninamu ebirala bingi kubanga n'essimu y'omulongo yennyini omuntu wagikutte agambye tamumanyi. So which is which? Then waliwo messages zeneekwamba ngegamba bwe nti Becky amazima gali nti Kathe talina nviiri ku mutwe era kimuswaza n'ekyomusota kyabagambye kituufu kubanga akinyumya kimumalako emirembe naye obuzibu bwe tayagala kumugamba n'awuliriza ate ayagala nnyo ebyokugenda mu basawo b'ekinnansi be basinze n'okumalawo ssente ze okuva lwe yatandika okukola. Anyumirwa nnyo ebintu by'okweraguza. Becky nsaba busabi nza mmanyi nze Joseph nkolera kibuye namugamba weesonyiwe ebyokugenda mu basawo b'ekinnansi kubanga omusota ogwo si gwa kikaakyo wabula mugatta bugasi maama tewali nsonga lwaki okyesibako n'agaana. Becky nze kwenda empuliriza kyonna kye munaamugamba nsaba singa abiwuliriza n'abikola kwe kusaba kwange. Weebale nnyo weebalire ddala maama osanga gwe anaakuwuliriza. Kathe ffe tugenda kukola ogw'okwogera naye bw'oba olina emputu buloka 99 tewanditumalidde budde bwaffe kubanga abantu bange bajja kukususa bakususumbule mukwano ate ekyandibadde kirungi tetwagala otumalire budde bw'oba osaze okujja gye tuli bye tugenda okwogera tusaba otuwulirize kuba bagenda kukubuulirira bagenda kukuluŋŋamya bw'oba ogenda kukola mputu awo gwe gw'omanyi fe okwogera kwaffe okukola kukwo. Ebiteeso bingi byensinga okwetega ku mwana ono tumuggyemu kiri kyalowooza tumutereeze nze nno kwekusaba kwange kuba ku myaka gy'alina olaba ne banne ate nno banno bennyini be bavuddeyo ab'ekibuye bwaba banno nga bagezezzaako okwogera nawe gwe ng'okola bukozi mputtu togenda kuyambibwa. Mulimu ebintu byo bye tunonooza nga si byaffe ge mazima naye nga olw'okuba okinonooza ne kikuyingiramu bwe supa nga tebyandibyadde bibyo because uba tuli kika kyabali lwaki kubeera olwanyisa ekintu ekyo sendooza ekika kiri kye kirina okulwana ekika ky'abaganda bo so si ggwe kuba ggwe oli wa kika kirala. Wangi Aunt Carol Rebecca ekyenviiri kyo nkyakiremeddeko ddala ye mami ako kawuka abantu abasinga obungi kati akawuka kabali bulinze maze emyaka 2 nga akawuka kanfuuwa omutwe gwonna ng'ate kakufuuwako ne wasigala nga waseerera bwe wati nga si kiguuna si kiwabula nga waseerera tewamera nviiri. Kati omwaka oguwedde mwezi ogw'ekkumi kyankwata 2018 kati omwaka oguwedde omwezi ogw'ekkumi lwe nagenda kweyo famasi ennene awo ng'ogenda e Mulago ng'ova ewandegeya bagiyita future eryawe ennene dokita waawo n'aŋŋamba kano kawuka nga naye Rebecca omutwe gusigadde mwereere nga ntambula nsibyeko bitambaala nyambala ebikofiira okubuzaabuza embeera nga naye mpulira bubi nayo omusajja ne bampa empeke 30 muzimire buli lunaku mmire empeke emu. Rebecca jinga enviiri zange zazzeewo era kati bw'ondaba tosobola kukikkiriza. Kati nsobola n'okutambula mu bantu nga sitaddeeko nkofiira. Omwana oyo obwongo bwasooka bukomyewo nze ku mboozi ye gye mpulidde alimu nnyo bandoga bankola kino ate akyali mwana muto kati ekyo ekintu kyataapinga obwongo bwe byalowooza byokka ate byolowooza byoba. Rebecca jinga omwana oyo muyita omukansoli ng'atereere kyoyatula kyoba kyusa obwongo kyolowooza kyoba. naye aziza nnyo mukwano Mami Carol enabweru thank you so much. Kati Kathe owulidde omuntu naye afaanana nga ggwe tetwawukanye mu bigambo nze nange ndowoozezza ekyenviiri kino akawuka kakufuuwa enviiri naye zisobola okudda ndowooza owulidde munnange naye anziza nnyo munnange Wangi. Hello nga tuli ku kintawuli ky'omuziki olina Rebecca Jingo yogerako nange. Becky nsanyuse nnyo okufuna ennamba eno
era n'okwogerako nawe ku kintu ekyo ekiri mu ddiiro. Yes, sebo. Siri mu Uganda saawa eno. It's okay. Zibampita Omulangira William. Sebo. Naye nga ndi Munnayuganda. Nsanyusa okuwuliza. Era mbeera Uganda. Kye ngamba kiriwo ekyo ky'amagezi gempa omwana muwala oyo. Mu Buganda zino ennaku nga omwana omuwala kale katugambe yali nnyina naye ate omwana omuwala tasobola kusikira nnyina ne bwe kiba kitya. Omwana ava gye bazaala maama we oba mu bakojja be yabeera maama. Tekisoboka nakusoboka osikira otya maama wo. Katugambe nti taata yali waali olwo nga bagamba nti ono yatusikidde ye maama ng'olwo atandika okufumbira kitaawe maka. Ekyo kyali tekisobola. N'ekirala bajjajja tubalina tekijja kusoboka Becky nga bwe mmanyi. Kijja kusoboka tekiyinza gaana kijja kusoboka noonya bajjajja we bali. Bajja kutuuza omwana oyo bakole ebikolebwa. Ogwo omusota gujja kujja era bajja kuguzza awaka era ajja kufuna emirembe. Teri kimutawaanya okugjako ekyo kyokka kyekijjo batawaanya. Yadde baali si bataata omu naye ekintu ekyo kasita mubanga mwava ku kalera kamu wallaahi kikugoberera oba maama abamaama era baba ba Luganda. Kyekyo Becky nasanyuka nnyo nga akantu kange kano kasomeddwa gwe mulundi gwange ogusoose nze Omulangira William ndi bweru wa Uganda akuma takomera mpeera. Amiina. Mwekuume coronavirus bulwadde bubi nnyo. Mukama abankuumire. Nawe akutukumire mukama wange balokubeerako online nkowuliriza ate n'osobola okuteesa n'otuwa endowooza yo. Thank you so much. Ate tovaako nno sigala nga kwoli oteese n'ebirala. Maama nze hello. We bali kunkubirako. Ono Salongo Steven Ebisonjo. Yogerako nnyo taata tuwulire. Ono Salongo Steven Ebisonjo. Yes sebo. Manyize maama nakugamba. Ye taata. Mukama akutuwanga kirabo. Amiina. Kati kumulamwa. Esebo. Mwana muwala oyo ngenda mugamba. Yeteeka ku bizibu ebitali bibi. Nange bwe ndowooza. Ate mabega mu kikanoonya abakulu. Abanyonyola ensonga embeera gy'ayitamu. Ekitali nti maama tajja kumalako bintu si bibi yesibako byesi. Kubanga olaba nze maama nga nakunyonyodde ebyange nze embeera gye nalimu naye sisobola nti nyinza n'okutuuka n'enkyuka n'embeera mu mbeera gy'erimu ey'abantu. Amiina. Yali ku kasasire mulaga olaba omulaga okasaawo. Taata. We nalyanga maama we nakulira. Baba. Ng'embeera yakuganga kiteeberekeka naye kugamba Mukama engeri yakikola n'akutuwa n'olungamya abantu kugamba n'ali mu mbeera embi n'agenda ng'akomawo mpola mpola. N'ono ajja kutereera. Ajja kutereera maama ebyo si bibi ate mu bantu abakulu. Nze Salongo nayisimenti kiba okubeera omuntu neva mu kasasiro nze atalina yadde kika atalina yadde wa Luganda lwange naye nga wendi muntu natereera. Amiina. Nkusiibudde maama. Nange nkusiibudde mukwano gwange Kathy. Abo bonna bakuwa bujulizi nti kisoboka. Soka wejjemu endowooza eri ey'akalogo kalenzi bambi nkwegayiridde. Ebisigadde bijja kwekola byokka ate tokola wekka. Olina okukola n'omuntu omulala. Nga famire ne mukwatagana. Tosobola kukiggusa bw'omu mukwano. Nze ndaba ebintu bingi oba nze mbiraba bubi. Wanje. Hello. Wanje munange. Nze Baluwa njiwulidde naye ono twagirwa edidiso okuva e Busujju. Ye ssebo. Omwana omuwala oyo bw'abanga teyazaalibwa n'oli omulongo. Kati omulongo talina kika kye n'ono talina kika n'agenda senga yekka. Ate kati oli omulongo ye talina kika yazaalibwa n'omusota bagende mu kika ky'oli omulongo balabike nti basobola okutereeza ensonga ezo. Kakati zawe bye binsoberedde omuwala ayogere ekibali munda mwennyini kuba tebasobola kuzaalibwa mirundi esatu abantu basatu mu basajja basatu bonna ne baba nga tebalina kika. Mpulira. Neyanzizza nnyo mukwano gwange Nakayenga Kathy oba owulidde omwami okyakugambye nti bali abalongo balina ekika ekyabwe. Kakati gwe atali wa kika kyabwe biba bikukwatirako wa. Aleni ndoza kye yagambye nti bakugambye ensonga zino ziveeko n'ogaana simanyi lwaki oziremerako. Okyali mwana muto ebyokweraguza obyagaza ki mukwano gwange. Kale newankubadde maama wammwe y'omu naye bali balina ekika kyabwe gwe tekirina we kikukwatirako. Anyway, nze Rebecca Jingo Elizabeth of Emichintabulu ky'omuziki wangi. Becky we bali kutuweereza sejjame wendejje. Mpuliriza ebintu bye byatandikidde naye nga nze
nemye okumatira omwana oyo byayogera si mulambulukufu nnyo mu bintu byayogera ayogera ku kyenviiri ayogera yasikira maama ayogera buli kimu ku byasenga kaakati ekituufu nze nga nze kyameewo kinnemye okutegeera naye nze kyemusaba agende bukojja anoonye batabajjajjaabe abazaala maama we abannyonnyola ensonga eyo kye banaamugamba kyajja okugenderako kuba bannange ebintu bye bingi ebizibu bingi ekyo ekyenviiri ali ebibala enviiri zijja kukola ki zijja kudda kumera naye ebirala bino sibitegedde bulungi ate tasobola kuyimirira nga ye kwetikka bintu bya kika byonna bimalayo okuggyako atule n'ab'ekika abanoonye basobole okuzza omulongo oyo byebyo munnange naye aziza nnyo mukwano Jamel and J ono n'agamba nti Becky weebale okutuweereza ebintu bya Kathe si byangu munnange naye ne bw'omugamba otya okubivaako tayagala alinga ayagala okukola essabo naffe tetumanyi naye Becky mmwe n'abawuliriza mumuyambeko kyalo oyo bakole bwe bati bagende ewaabwe w'oyo omuwala bazimbe akayumba banfunira akabbo bakateekemu emmwanyi 9 bafune n'amagi 3 bagateekemu bakowole omusoto ogwo gujju muganda waabwe oyo ajja kujja bw'anajja bamukowole nga bamugamba nti gy'owummulire wano paka we tunayiiya tulabe engeri gye tukola ki gye tukuzimbira ennyumba esingako wano kakati ekyo eky'omutwe afune ebikoola by'amapeera nga bingi abifumbe okumala eddakiika 2 abinaabe mu mutwe emirundi 3 olunaku nga bibuguma tabinaabamu nga binnyogoga anaabemu nga bibuguma nze mmanyi nti ekyo sinti kitambo kubanga abasobe ebiseera ebimu era gamba ekintu nga naye manyi nti si kitambo manyi nti enviiri alina buba ezibuuka mu mutwe afune ebikoola by'amapeera naye ansiza nnyo mukwano Enoch Ekayunga owuliriza Bits FM ekintabuli ky'omuziki nze Rebecca Jingo Becky webale kuweereza nze ku nsonga y'omuwala oyo okubeera nga yasikira maama we ekintu ekyo kyemmanyiiko ekitono kuba nze nange nasikira maama baŋŋamba musikire nga gwagambye musikira taliiwo naye Becky ekintu kyambonyaabonya ne ntambula okumala ebbanga nga mbonaabona lwa kintu ekyo mpaka lwe nafuna omuntu n'aŋŋamba nti omwana omuwala tasikira nnyina Becky nze nga n'obufumbo buganye naye nkugamba kati ndi mu bufumbo bwange nteredde oyo mwana omuwala bw'ategendeze n'ofumbirwa tajja kufumbirwa kyalina okukola kwe kunoonyayo ku bamaama b'abato adde emabega anoonyereze afune ku bamaama b'abato badde mu buto ng'abaabi olumbe bakole emikolo egyo omuwala oyo ekifundiko afune ku bamaama be gwakiwa ajja kufuna emirembe naye ekitali ekyo n'okufumbirwa ayinza obutafumbirwa lwakuba ebibyo ebiwanvu ebintu bye biwanvu naye nga nze ku ekyo kyenkimanyiko mukwano webale kuweereza neyanziza nnyo neyanzege ekyo kituufu ddayo mu bamaama bakuggyeko ekifundiko ekyo okiwe maama okuba gwe tosobola kusikira maama ogo ge mazima era maama aba akikoze mu bukyamu n'abakikoze baba bakikoze mu bukyamu mukwano nsaba owulirize abantu be bakugamba neyanziza nnyo munange wangi mukwano Jebaleko bamadumbeka kale nawe jebale nze nakirizya netiwani mulala sembadde nsaba mwana muwala oyo akwatagane n'ab'ekika akwatagane n'ab'ekika n'ebyokweraguza mbadde musaba yeesonyiwe neyanziza nnyo munnange wange n'ab'emulago bandabire hallo laavu oyo omwana ekifundikwa kyeyambule mu bwangu ekifundikwa kyeyambule alina kusikira nnyina maama tewaliyo bannyina tebazaala owange oba talina baganda yazaalibwa omu owange lwaki asikira byatajja kusobola ekyo ye maama afune olukwata nkoko lugenda mukwatako byonna pulira afune lubowa agenda mubowako buli kimu afune olugobango lugenda mugobako buli kimu ajja kutereera naye aluyengere kali ekuba yatonye ateke muokoka ettaka lye lyalinaabe ajja kutereera muddire mukko maama afune olukwata nkoko otyo lugenda mukwatako buli kimu afune olugobango mpulira lugenda mugobako buli kimu pulira afune lubowa
agenda mubo wako buli kimu ekimuliko abiteeke mu mazzi ga mukoka kati enkuba etonnye teyeekwasa nkuba ye mama ateekemu eddagala eryo alinaabe ekyomulongo oli mwangu nnyo okudda bafune ekiteete bakisimbe we bakisimbye bafune akataasa bateekemu amata bafune ekikata bakizinge nga kyabyayi oba kyasanja bateekeko amagi 3 erimu alyase ng'akombako emirundi 4 sikuwadde butwa nkuwadde kyakulya naye vayo ku ttayo gy'oli ekijjulo kyo kiikino ateekewo n'amatu g'emmwanyi 3 agasumulula ajjeko ebyayitanyanjuluza ng'ataddewo n'amata agenda kuddayo ng'amata ganywereddwa nga n'emmwanyi tewaliwo n'eri nga n'amagi bagalidde yemugamba kyekyo ajja kutereera neyanziza nnyo maama kaletia ye munyarwanda w'omubulo bw'ati bwakuwadde amagezi ag'enjawulo nga bwe natandise nti okwogera kuba kwaffe okukola kuba kukwo olina Rebecca Jingo Wanji. Hello. Abatuzanyirako ngenda kubasaba manyi mwagala bakazi bamwe bakimanye nti mukuba amasimu ne muyitamu naye bambi nsaba mutusonyiwe tusigaze abantu abalina ebyokuteesa tomanya nyinza okubanga Kathy siye yekali bwatyo ngate waliyo ne Julie waliyo ne Amina waliyo n'omuntu omulala so abatuzanyirako mbegayiridde nnyo mwe buvubuka mmwe please tuwa abantu abakulu omwaganya bakube essimu bateese neyanziza Jewa ko Rebecca Jingo kale taata ono nsubuga sipesite kasangati sebo mbadde mpesa ku mwana muwala oyo ebyabasawo abyesonyiwa akyali mwana muto agezeeko okuwuliriza abantu kye bamugamba agezeeko okuwuliriza abantu kye bamugamba Becky nze mwebbe nsambya nze omuwala oyo byayogedde byonna mbiwulidde naye ebyo ebyokusikira ebyo nze tebinkwatako kubanga sirina kye mbimanyeko it's okay mukwano gwange weebale nnyo weebalire ddala Wanji hello webale kutuweereza nnyabo webale kunkubirako munange ono Ssaalongo ya Seneca Wandula bigambo yesebo naye nze mpuliriza ensonga kye tuba tusooka okuwabula omwana ono omwana yalookingiramu bandoga era ajja kunzika nga ssente ze zonna baziridde ng'ali mu bandoga era nze nja musaba ekyoli omukyala ayogedde ku eyo famasi nange njikkiririzaamu waliwo omukyala gwe yali eyambyeko mu kifaanagana bwe kityo kati gyagende yalaba eddokita aliyo yenna kale n'abatundamu eddagala mulimu abazimanyi basobola omuwa amakerenda naye gaba ga mwezi mulamba amirali mulimu ekyokubiri kyalina okumanya ekimusumbuwa Rebecca yeetikka lubaale wa nnyina atali wuwe kiringa bwona ogende w'omusawo omuganda n'akolera ebibbo n'agamba twala ebibbo bino naye nga lubaale we tekayogera kusaba kibbo kati lubaale akukuma oyina embugo mu nnyumba z'atabaako kati byakwata ebifunduku bino addeyo eri mu kyaki eri mu kifa ky'abamaama waabibawe ayeetikkula omugugu guno kakati ate kukino eky'abaana kye tugamba mbu amajja agakolebwa ati kituufu naye Rebecca abalongo balikwoli si ku ye ye bamuloosa nga muganda we OMUSOTA guno gumulaga bulazi nga muganda we naye balikwoli yazaalibwa nabo aveemu ekigamba mbu no bagamba OMUSOTA amaaso gafaanana n'omwana oli n'obumpi nga gwa Rebecca ze mukoto kyejjanga mu nju ya najo nesala bakugufaanana nakato oba babirye kakati n'olw'ensonga eyo ekyuli ekyomuwala y'omuwala yajja okugenda ewaabwe gye bazaala abalongo balyayogere ne bwe tunaaguyita tebajja gusobola gukuuma ng'ekikata kikkiri talumba kika kiri ekyoli omulongo aligatte nebye ye yerwaneko kyanviiri na kyalubugo kati n'oli bw'alituusa ayita muganda we ng'amuyitanga ye so siga nti bifaanagana n'amaaso n'obumpi ntetegeera ndeyaziza nyamukwano ndeyazege Wanji nze Imamu Hassan Mayinja ow'ekyesiiga Madamu Becky weewale kuweereza ekisooka mwana muwala oyo kye musaba asooke yeggyemu endowooza y'abandoga eyo endowooza emazeewo abantu bangi nnyo n'ebyobugagga byabwe okutuuka okuggwawo nga bawongerera nti gundi andoga asooke yeggyemu embeera y'abandoga ekyokubiri ensobi gye baakola ye tasobola kusikira maama we
omuntu alina okusikira maama we alina kuva mu famire eri maama we gye yali azaalibwa ku baana abaali bamuyita ssenga kwe kwali kulina okuva omuntu alina omusikira so kyenkusaba madamu Becky omuwala oyo ogezeeko okwongera okumuhandulinga kubanga si mulambulukufu mu bintu bye byakola ki byayogera neyanziza nnyo mukulu Imam Hassani nkwagaliza ekisibo kino kikutambulire bulungi taata katuwulirize eri nakayenga Kathe kuba alabika atuweereza ka voice tuwulire kyagamba. Madam Becky neyanziza nnyo neyanzeege naye Madam Becky esimu yange tennavaako naye nina ekintu ekimu kyenjagala okulungamyamu. Bagamba nti ngende ku bukojjo oba noonye baganda ba maama baani kojjo omu abeera nkole sina sente zituukayo maama wange omulala ali omu ye mumanyi era naye yekenyini yali ate era yeyansiba ekifundikwa kati Madam Becky awo mba simanyi wengenda kikola ekirala Madam Becky abagambye abo nti njagala kweraguza Madam Becky bakulimba bagadde ndowooza bwagazi kuyita mu kuwulira nti boogera bakulimba sina gwe Madam Becky sina gwe nali nkinyumizaako nti nyume kino oba kino ba kino okujjako gwekola ki gwembeera naye gwe nali nkinyumizaako naye abo abakugambye mbu simanyi njagala okweraguza Madam Becky banimbiridde naye nebaza nnyo neyanziza nnyo neyanzeege bonna abasobodde okuteesaako ne bafisa airtime waabwe data waabwe ne bambuulira era ne bannuŋŋamira Madam Becky nkusuubiza buli kimu kye baŋŋambye nja kukikola nga bwe bakiŋŋambye Madam Becky neyanziza nnyo neyanzeege. Okay. One, Kathe, tosobola kumanya gwonyumirizaako ayinza okuba nga ye yabanyumirizaako. Okay? Kubanga mune nange binsanga wano wentudde ate mbisoma nga bwe babize omu ye Aleni omulala ye Joseph kitegeeza abakumanyi. So ngena kusaba ozibikire oba boogedde batyo babagambye ki kati goberera biki bino bye bakugamba nga bulijjo ntera okugamba nti funa akasengejja nze abantu bange mbamanyi abamu bagenda kukunyiiza alajja kola naye ofuna akasengejja nosigaza ebirungi gwe beweetaaga byoba osigaza byoteetaaga nsaba bireme kutwalira budde. Kathe owulidde mukwano kubanga ffenna tetugenda kwogera bulungi mulimu ajja okwogera ng'agenda kukawa ng'omususa akususumbule olwo nga munange otondowala naye ajja akomekkereza ng'ataakuwadde ekyokukola. So please funa akasengejja ebirungi byoba osigaza ky'owulira nga kibi kireke nkiddamu okwogera kuba kwaffe okukola kuba kukwogwe nga ggwe ky'otayagala kukola tokikola kubanga tekiba kyampaka. Thank you so much.